Yellow. Yo, wagwande. Yamuli rasta mwana. Wagwande, nobody. Songa mbele. Chechiliwo. Ize. Achitegeera. Wadosa zeko. Masazeko wali munfo wonna rasta storage mwana. Wa rasta badapo yemu mwana storage. Tewali mwana naye rasta gwenetagesa weno sirina buddo kitegeera nyino kubwaka nyina byengobakeyo eyo kitegeera. Sala place rasta badapo yemu. Bado yagala ko. Mukange kange mwawo mwana mukange kange mwawo njagala kubwaka. Rasta tayagala bamuleka nira kitegeera. Kati tukoze tutyazo kukameka. Mutaka na muwasawo. Nasagala byakuninza okuva dde okimanya ebintu ebyo mbasi byagala. Kati olaba mwana. Rasta yabadde goge mazima gennyini. Naye ebintu by'okulwisa nzija wano muzize eno muzza muzigizaga mwana nali nabikoowa dda. Okakkanye. Sabula. Anti kakati mbadde nkuliramu Rasta akuzoleya kitegeera. Rasta akuzoleya oyo Rasta mwana omulaba yakumalayo ate mwana mwebereremu mwandyebereddemu mwana sagala kunzijamu okitegeera. Wuliriza nti tonzijja kante waya mwana bwe mba njogeranga nawe. Ate sigwa ngamba ebitanyumira. Sigwa ngamba ebitanyumira. Anyabo. Karibu. Tulira kawo. Neya sonyo. Sanso kulaba. Nange nyabo nakulaba ensanyuka. Eradde nyabo. Bulungi nyabo, sibuta nyabo. Oba oyagala kwani? Mbadde nnoonya omwami gwe bayita Richard. Richard kansala mwami wange. Ebya kansala sibimanyi. Oba kati oviriddeko wa? Nze sibeera wano. Mbeera abroad. Kati nolowooza tokkirire ku office n'omusanga eyo? Nze nakooye dda. Kano si makaage. Wano wewe. Kamulinde. Bwe gabanga makaage nange gaba gange. Wonna wanaakomera wajja kunsanga. Anti obambi olumu anti olusitakomawo. Nja mulinda nnyabo nakooye. Mpozi oba oviddako sayidi yawa? Ye ngombuuza bingi. Mbeera mwanyina wa Richard kansala. Naye ate munego mukyalo mbadde sikulabanga. Tondabangako nange sikumanyi oba nkuyita ntya. Nze ndi mukyala wa wano. Kale badde mwetaagako. Kale kanete ku kyokunywa. Ekyokunywa I'm fine. Okay. Ne botaleeta. Enjoy. Yeah, thank you. Ishadi yakozeemu yazimba n'akayumba anango baafaanana atya. Sagala bintu byakunzijjako mwana. Nze yakwata obuswazi bwo. Rasta ye yakumalayo sinze kitegeera. Nze lwakuba mpowa wa Rasta waneno naye senganze mwana navaawo dda. Nkulira mutikulira. Sabula kale. Sabula. Tonzijjako. Sabula embozi tugende. Tewekula mwate. Ati mbadde nkuliramu amazima gennyini Rasta akuzoleya ate nga nze ndaba omubiri kiri omutindo kwegulyo kitegeera. Nsobola otuula wali mu ngoma zo ne tuzikuba zonna kitegeera. Kitegeera. Ne tuzikuba zonna just nze kyemba njagala connection naawe kitegeera. Sagala nti kunzijja kumulama mba njagala wenzijja tutuukire ku nsonga. Kati tuyagala ntule mu ngoma zo. Olaba zino Rasta mukubire ngoma azizoleye zange njagala ntule mu ngoma zo tugende wali eri wonna masiteti tuwakuwe ngoma kitegeera. Okikakasa. Natula mu beat tuzikuba tumuwali eri wonna ubire stede tukube n'ekyalo kinene kyonna tubakuba amavaibu gajuwa. Tubakuba omuziki. Toleeta mu mbeero kitegeera. Kati mbadde nkuliramu. Kati olaba oli Rasta byasobola okukola nange nsobola obikola kitegeera. Tusobola okukwasaganya mu magezi wali eri wonna n'enkubeeramu ne tuvimbisa ekyalo kitegeera. Naye kati ante ndaba weesiba ku Rasta atakufanako kitegeera. Nze njagala ombeemu mullo. Oli Rasta mwana akubuulira amazima nga tawulira. Rasta fala. Rasta tasobola nakwekubira ngoma fala oyo busa mwana. Nze nsobola okuba biti walinga wonna oba sasa mazanga oli mukanyeenya wali eryo kitegeera. Naye kati Rasta ali awo yeefera era nze oyo Rasta mwana just mabesi wokka wanne powamu bupoyi wano uwe naye nze nembeera naye wali eri tuyinza okikuba kitegeera.
kuwulira amazima bebiyo. Nyane musajja gwo bonjagaza ki kanso. Muli obonjagaza ki? Nalukenge toyomba lero nzize lwa mirembe. Ayagala kuyomba ni wasindise dawa ne kikazi kyo. Kize kyonna kitudde mu nyumba yange kitugubadde kiti. Kiwoza mamulodi. Nga ne wamwe simumanyiyo. Biki byoyogera? Ate biki byoyogera genda omulabi mu nyumba talimu. Kanso ovudde n'okubateeka eri mu ofiisi zo. Oba yona gye mubeera kati otuse no baleeta wano. N'otuse n'okunjogo tuuka kwekyo lwaki onjogo kutuuka kwekyo. Byogera sinabitegeera nzize lwa mirembe lero mbadde njala twogereko ng'abantu. Twogere biki ng'wasindise ebikazi biri mu nyumba bitudde. Nga buli tokomawo. Omaze ennaku mmeka wano nga toliwo. Obula tambula onviire. Niwe kubiri simu tokwadde mwekuwoza basukula. Nviira kanso nviira. Nviira musajja gwe. Genda osange ekintu kyo. Nviira. Kanso nviira. Genda osange ekintu kyo mu nyumba. Kyekikomezaawo emisana nga buli tokomawo. Nkutegedde. Abula tambula onviire. Nkutegedde musajja gwe olwaleero. Genda osange ekintu kyo. Nviira. Kubira amasimu tokwadda. Nkuwomesa kitoko. Toziddamu. Kati omaze osindika n'ebintu byojja. Ajja atagala. Nyaba. Sasa sokula. Kale seven. Sibyota? I'm good. Oba tukuyambye tutya? Oh. Oba yegwe Richard? Yenze. Oh, Richard, nsanyuse okulaba. Kale nyabo. Richard, yenze Agi. Agi? Yes. Mama wange bamuyita Nalongo eyo Masaka. Richard, nakuleko oli mwana muto. Kati ndaba okuze nnyo. Lindako. Yegwe Agnes. Exactly. Naye Richard ng'okuze nnyo. Agnes ebbanga ngadde. Ebbanga ddene Richard nakuleko oli kaana kato. Kafe. Bweketu. Wandi mama. Yangu. Kulika mama. Mama mbadde nsaba kunsonyiwa kyayi mbadde muleeta. Badde ayidde nga nzijeeyo ku kibanda. Gwolowooza buli lwenva ku mulimu n'enzija awaka wano mba nzijiridde kulya. Gwe nakumanyiira era neneesalira amagezi nemmanya nti kino ekimodoli kyange bwe kitaleeta nina okweyiiya. Kale mama, badde ekidde. Tuula nkunnyonnyola ate onoobeera ofukamidde ku matiitiiri. Mama nga leero oli musanyufu. Ensonga endeese. Omanyi mukulu wo agenda kukola ekigambo ayina amawulire gandeetedde kaakati nenzija nkugambe otandika okulongoosa ewaka. Omanyi gwe oli mugayavu tolina kyosobola longoosa waka oyonje mukulu wo aleeta omusajja okwosa enkya. Njagala waka wabeere nga wamyansamyansa lyonja. Ate mama ne kali akahuubo kali saagala muko kumpisaamu maaso. Kitegeera mama. Njagala alabe nga kyekya waka weewo. Kali akakuba akagenda emmanji konna ngenda kali. Mawonna ne tooyi nzikuute. Mukulu wampadde essanyu. Mannaye nange mama adi musanyufu. Mama musanyukiddeko mama. Naawe ebyokufumbirwa bikusanyusa? Naawe oli musanyufu? Musanyukiddeko. Naawe kikusanyusa ekyokufuna omusajja? Otandika otya okugamba mbu osanyukanga wano gwewuwo omuleetadde? Mama, omulenzi wange gwe nabadde naye ku kibanda gwe wagobye. N'agenda. Kale n'omuwulira bannange. Bannange. Abantu basalwa naye wansala. N'omuwulira ng'afunta entama ng'ekoveri yakateva mama. Ate ye musajja wange nga watusanze naye ayina omugoba. Osinika ki ebinyu? Oyo naye musajja. Ani gw'obibuulira? Gwe amagezi go n'obwongo bwo tebukulagaayo ku kintu kitegeerekeka. Era olabako akamodoli kondeetera mbu oyo musajja ate n'owulira ng'akeesibirako ddala. Naye kati wenna okuze laba omulevu olinga omusiraamu haji. Richard gyebale nakuleka oli mwana muto nnyo era mbadde sisobola kutegeera. Maama yategedde nti wakomyewo. Maama akimanyi. Bana otuusa otya wano? Nzize neeyiiya. Tambula ya Uganda nawe ogimanyi. Nzize bwentyo neeyiiya. Otherwise muli mutya?
Nafe mwetulisa nsukula nange nsanyusa okusanga. Watuuse ku mukyalo oba wakatuuka? Sinatuukayo. Sookedde wano nze mbuuza Richard simanyi bangamba Richard kansala, nze simanyi bya kansala. Bya kansala sibimanyi, sibiwuliranga nako. Ye gwe kansala. Bana mushikubye weebale. Olina ssente kati Richard. Weebale kola. Tugezaako. Zimbye ennyumba kati kwe bakwadde obwa kansala. Odda ku kalina. Bugenda kuzimba kalina. Oli otya naye? Ndi bulungi. Mbutuufu. Ate bw'oyogedde bw'oti n'ekifaananyi nkirabe ekya Naalongo. Naalongo tunulanga mama akaddiye. Akaddiye. Bana nsanyusa okulaba. Kale mukwano. Nsanyukidde. Nange nsanyusa okusanga. Nasanzewo wano kukyala konna paka badde kalowooza Richard sikutegeera. Bwatyo nalukenge wange bwatyo. Sikategedde n'omulundi n'ogumu. Ddala ku muntu gw'atategedde. Mumanyi. Kayogerako ko nako. Kale kansooke mmala okwekolaakolako katono. Kale mukwano. Tugenda kunyumya. Nze wendi wano. Oyo naye musajja. Mama ye gwenja. Sagala kwesiriwaza. Mama. Gwe. Yeewunza nnyini. Labako ku byendaba. Tegeera ddamu amagezi. Amaaso go tegayina. Ndyose nembyogera nakakati nga ndi wano kubanga eri ku kibanda abantu bakasitoma bandimpulidde nga mbyogera. Njagala obeemu amagezi, amaaso go gabeeko kye gakulaga. Lwaki onfiiriza ssente? Lwaki onfiiriza obugagga? Okimanyi nti singa olina omuntu wano gw'olaba nze gwendaba gwenkulabira ekibanda kiri singa kijjudde. Amaaso go tegakulaga kansala. Kansala talina muli ebinnyo. Bagambye babba mbifulukwa. Walabeko ekifuluka kibasanga ne bamenya ne babbamu babbemu ki. Akakazi kensobola okulogana enkasuula eddalu ne katambula nga kawunyera. Nja kukukuba amatama ago. Tombuuza bya kisiru. Nkuleka wano awaka nenkulekera ssente sikyakunyega oba ofumbye emmere oba tofumbye ezo zinyini zendekawuza oba okwata kamula akatunda mutwalire sala watermelon mukazi twalayo weekoze. Lwaki nnumi nze bwenti bwe nakola kitaawo ewa kansala nga takansa nja kukukuba gwe nze nkubuulira ebintu byekugamba mbimanyi ndi muntu mukulu ne munogera obupeera obumala ku kisiko. Kitange yayina koko ne munoga yenna okumumalayo ng'ampa kitaawe siyamufuna kati siyina amaka newankubadde yansuulawo n'agenda n'obukazi mu malaaya naye amaka nagasigalamu. Naawe kola kyekimu. kati mama ngende omuzibe omukazi wa kansala. Nja kukukuba empi ku matama ojja kuddamu amagezi. Tingira mangolongoosa waka wonna otegekere mukwano gwa nti ebigwa bikulemye. Mama ngenda longoosawo wano wonna neeri ngenda nakutandikira ku ttooyi wonna nongoosewo washana ne bushananyi we wati. Kale n'okiwulira nga kifenyereketa kyonna kyasaamirira ebyakyo byakirema kiri kukusanyukira munne waayo kigaala amamu. Kanso sokojja ate bino nga sibitegeera ate onaani nyumba yonna ine ejjudde abantu yefuuse ba Luganda na mikwano. Nange nkubuulire amazima gali nti nange simumanyi. Tomanyi ate najje waka. Kyemmanyi kimu muganda wange naye mbadde simulabangako naye namuwulirako. Simanyi yajja mu kibuga n'abeeramu we yava n'agenda okkuba ekyeyo kati byebyo byagamba. Olaba maama anzaala naye mukulu we naye aba maama omuto kati yamuzaala. Kanso kyogambe n'ennyumba yafuuse yakukuŋŋaanya bakyalo bonna maama gwe yazaalako ntata gwe yazaalako bonna babeere wano. Oba wawulirako oba tewawulirako oba kiki agenda leero Nalukenge. Tonzimbiriza bulamu kanso. Nyumba yonna ejjudde abantu eti. Tetunnamanya ki ekimuleesa ayagala kubaawo bbanga kitulindemu tulabe. Weebuzaabuza yandibanga ye mukazi gwe wawasa omuleesa abeere wano. Nze mbadde nsaba ku luno tukwatagane. Tukwataganye naye togenda kumubuuza kubanga ayinza okugamba ngenda kumalawo mwezi oba omwaka. Tumuwe ennaku 2 oba 3 tulaba ayinza n'okugenda nga tewali amugoba. Bw'olabika bikulemye leero bireke. Ngenda mugoba katikati leero bikulemye. Tukwatagane. Bikulemye. Nalukenge. Nanuya. Baba. Nani wacha amani? Abeno. Abakunuya. Chairman. Abeno. Chairman. Abakunuya. Njaba liona.
Chairman. Abeno. Chairman. Ngamba mubani abankedde. Wasiba ta chairman. Kindiba. Wasiba mu. Tudiya chaniyo. Muri bankai. Gasiba mayiko. Mzee nituka kulia kumutala kulia. Kumutala gwete. Hariwo nsonga hariwo zibu. Kali mzee kyatuleta batulagiride ti wano we wa chairman. Temanyi wo munonya na bunonya? Batulagiride wa chairman ti wano we wa chairman. Twakaja tugamba twakaja turi bapya omukitundu. Turudde munyo. Temurudde twakaja. Kaga muri bagwira. Tubeera just eri ku kitundu kyeri nenga batusindise eno wano ne batugamba ati we wa chairman. Kati mune era nze newunyiza. Nemujanga nemubuza nanga atenze nga mubuza gwe chairman. Tuija no baturagira. Ani nange nkiraba wakati wa chairman temanyiwo. Kakati tumanyiwo. Kakali kasoke mbabulire. Buno wa chairman obwange sibwe wani yambwe wanyizi. Jajjange yali mukulembeze. Kirungi. Okuva wa chairman bwe bwajja bwa LC. Kitange yaliko emyaka gyonna. Nange okuva lwe nabeerako nange kwendi. Wanji brother. Nasize bulungi mukwano. Ne bulungi. Olowooza sigenze ku mirimu gya bakama bange. Ogenze ku mulimu? Yaragenda tetenkanya. Kale tewali buzibu. Batutambulemu Brother, ate ngende ku office. Ndi mukoowu nnyo. Ebyennyonyo bimanyi ndi mukoowu. Nkyawummuddemko. Nadde nja tugenda olaye ku gye nkolera. Nze nkyaliwo wano ojja kunsanga. Okyaliwo? Nkyaliwo. Ate nga bwe nninda ne ku kasimu nabe nga nfuna ku kasente. So kati bw'ongamba okuwerekerako ko. Kansoke ninda akasimu. Nakusangawo. Ojja kunsanga nkyali ddala. Kale naye kangende neeyiye. Kale mukwano. Neeyongera. Tujja kulaba. Nze nkyaliwo ddala ojja kunsanga. Kale kulekedde Nalukenge. Ondekedde Nalukenge? N'amalako naye. Talina buzibu. Kansuubira oyogeddeko ko naye. Talina buzibu. Kale munnange ojja kunsanga. Kale. Hati nechi hariwo nsonga ensonga yatuleta uijo tuyambe twagala ntugwa mu bayayi ne batubba batubba sente zaffe twagala ndanga muntu kansala yatusuubiza sente naye abayeyo batubba byonna byakola ki nibivugwawo kali kansala ziyabasuubiza zirwa nizezo zibibiri ati tulina ndanga muntu kugamba kagwa omba shuma batwiba twagireyo kubanja batwirukona nebe emihoro banda kutwita mwe ntwendo tuyambe nkache yamani kati mwagala ki ku byonna cyama noleba byona twani tubyenda nitwende sente nitwende ndanga muntu nabayayi kubakwata kati unze gwo kanulira amaso nze nakubye cyamani nze ku cyaro kwange wekoberako ababbi kiregeza nze nziba kati mwe lwaki owe endanga muntu bagigulanga binyebwa nti ogenze mu katale nti mpeeyo endanga muntu chamani fe batulagira tugere tukole ki endanga muntu muri abasiro imbwe bore kanji nrenga kugambira taro byabushi nawe naza kushatushabe esente nituza kuziyanka nyoni mbere ni madi ne byabusha ninkugambira tokura manyo mutogo wawe niba ashiwe no hulira to chama ya tugenda tuyambe wamazinga ayibara araharaza iwe wamazinga katulinde sio byabwerere chairman kanjeno siriyo chairman mugira musiba wonzija hati reba najende chairman nange nkolera sente ono mukazi wo mukazi wange ogura musija wange nakunzala no muganda goli mukiga nolo mukiga ate nga ni muzala omuganda nakunzala omuganda kale mwe naye mumanya sente za ofisi chairman takolera mulirere aba kale muzijeyo mangu
Mami wange. Otuddeko wano? Ndi wano. Yewulira otya kati? Mpola kwa baba. Onaba bulungi? Kale. Naye nkubuulire. Waliwo ekibadde kintawaanya? Kibaba. Njagala nkikugambeko. Mbuulira baba. Omanyi omugenyi ono nabadde simusiimye. Baba talwaki. Saagala bantu waka. Omanyi ddi lwanaddayo? Oyo mugenyi ajja n'agenda. Abantu balwa waka bazimbiriza waka. Baba ezo zibeera mpisa. Abantu bajjula ewaka ne bakumalako emirembe. Kimanyi tagenda lwawo. Nze sikyakuba nanjawulo yange yakkameeza. Baba gumiikiriza. Sebina bya bugumiikiriza ni kati kye tulina okukola. Namukwata mpola. Engeri gye yavudde ebweru. Oyinza ofuna omukisa nawe n'ogendera awo. Ate baba wali wansuubiza. Kati awe tulina omukwata empola. Nja kugira njogerako naye nga mubembeekereza. Wanaagenda okuviira wano nga tufunye enkwatagana yaayo engeri gy'ogendamu. Tolaba baba kati tuyinza okufunirawo chance. Ayinza okulwawo ennyo naye simanyi njagala kwogerako ne kanso abe nga talwawo. Kino ngenda kimugamba kati nga nvudde awo. Kati yekira eddagala walimize? Nalimize baba. Olimira okakasa? Ndimira. Ye kati waganya okulya ku mmere nkwetereyo kaki? Baba appetite sirina bulungi naye nja kulya. Appetite? Ye baba. Wandideka apo kali akali mu fridge. Ngenda kalya baba. Teweerwaza. Ojja kola ekyejo ogenda ofe osuba okugenda ebweru. Nedda baba. Gw'olina otujja mu bwavu. Nkimanyi baba. Oyagala tusigaza mu nnaku gw'otubbulula mu nnaku. Ye baba nkitega. Kale osaakyatuddawo? Ye baba nkyaliwo. Nze kangende ewula emmere mu katale. Kale abaagala okwepima owa minzaani nzuuyo yenze mujja mwepime otegeere obwewuka otya otegeere osoba otya. Kale abaagala okwepima kamwandi wuweeyo waseefu andi wanyi mama nkulawo mama wepime jangu wepime nyawo ya 10 wepime abaana sibapima baba mpima bantu bakulu bokka tunaddamu olala. Kale abaagala okwepima jangu wepime tunaddamu. Abaagala okwepima wangi mwana abaagala okwepima mama oba neyasudde bambi akaweta ate akalungi naye ate nyambala kaki ngenda katwalira nandutu ngenda katwalira nandutu ategeere nti mwagala nnyo. Yes. Abaagala okwepima muwedeyo banange ndoza teri. Kale jangu wepime otegeere engeri gy'ozitowamu oba engeri gy'owewukamu. Jangu wepime. Come and kilo yourself and no mizani. Come and mizani yourself and you know your kilometers. Come and mizani yourself. Jangu wepime otegeere owewuka otya oba ozitowe otya. Come and mizani yourself. Jangu wepime otegeere engeri gy'owewukamu oba gy'ozitowamu. Come and mizani yourself and you know how you are kilowing. Mulamu gyebalekeeyo. Naawe gyeba ndowooza ewaabwe gye bubeera Bulaaya sente gyeziri. Sente gyeziri ng'oli mukozi? Gyeziri. Amali njagala pangira kasisita kange kagendeyokko. Era ebweru waalaba. Tobiyita ebyangu. Kyogamba bizibu. Obiteekamu sente nnyabo. Ennyonyi togiyita takisi nti nja kugenda wali oyimirire. Mirembe okukyuka. Kulaba nga kati ne bakadaama balinnya nnyonyi. Naye ffe we twagendera nga kadaama tasobola kulinnya nnyonyi. Tasobola sente zaali nnyingi. Kati kamuleke kamutetenkanyize wano. Kituufu nnyo. Mpozi nga n'agendanga mukomba bokisi gakadaama. Kubanga ebyeri olina kubeera nga bedside nurse. Atali nurse
tasobola bikola. Mbadde ndomanyi sister wange muneebwa giragirayo nti nefunamu kasente agenda akole. Nedda nnyabo alina kubeera ng'asobola okukola bwa bedside nurse. Naye bw'aba nga tabusobola ajja kukola bwa mukomba box. Ekyo ky'oba okola. Kale muula mbadde nkyesunza agende. Tokisuubira ekyo. Ye bannange kambuuze ebintu byakyuka. Bitya ate? Abagenyi temukyabatwala nga bagenyi. Reka muula naawe nga tukufuddeko. Kyayi mumumpadde essaawa mmeka? Ssaawa 4. Kyayi mukalu gwe mumumpadde amata tegakyaliyo kiki? Muula akasente ennaku zino e Uganda wano kakaluba. Nze mba neŋŋamba nti omugenyi mumutwalanga mugenyi. Sente ze tutayina. Mwanyinaze kyagala oga nti takola takulekera ssente. Naye ennaku zino tebitambula bulungi. Singa wajja mu kusooka etwali bulungi nnyo. Naawe olimba wandikutte kuza ekikazi. Ku mutwalo balekako ez'ekikazi. Ezo zennyini ze wanditetenkanyizza. Kati kankubuuze ekyemisana ofumbye otya? Mbadde ngenda teekamu binyeebwa mu matooke. Ulira bwanyumya amatooke n'ebinyeebwa obiwaani? Nze byo sibirya. Kati nkole ntya? Tetenkanyiza ng'omukazi bw'atetenkanya. Ofumbe waakange ku mutwalo oba ofumbe ekyennyanja ekyange ekyomu mulye bye mwamanyira okulya. Aleka naye mula kunfuukira kizibu ati. Sikufuukidde kizibu, fumbira ebyange. Muula bakano nkazi eri mu ntebe gye kali. Ebigere byange mbiteekewa. Kabeera mu ntebe. Nedda nnyabo kano kajja kunyiga. Ennyonyi ekooyo wali olinnye ku nnyonyi. Ennyonyi ekooya nnyabo. Leka ebigere byange biwummule. Naye era nze bengenda okufumba kuba esente ziriwo. Ebyo ojja byerira tobinfumbira. Kati nze kolera ki? Njiyiza nze omuntu omu.